Sokera ddala enensi gye tulimu ya buli kimu kyakulwanira. Okitegeera buli kimu kyakulwanira tewali kintu kyakumukeeka. So obeera ng'ovuddeyo gy'ovudde nga olwana okubeera ko oyagala okutuuka olina okukimanya nti waliwo engwala ezigenda okujja wakati awo bagenda okukuba ogwe naye wobeera ogudde osobola okusitukawo n'oyongera ng'ogenda oba ogenda kutuddeyo ewaka ng'ogenda mu maaso. So Saha, I think ebbanga lyamaze mu music industry, he has seen it all, he has done it. Saha yali foot soldier wa Chameleon ng'ali ku ggaali kutandikira yalinga bajjabireza ulayira muga Katonda nenga alina talent okitegeera then yezuula nti asobola okubeera Chameleon yamuzuula ikyalimu of course talent ebeera inborn oba okitegeera naye ngamba nti ovanga ku muntu ng'atandikidde kubeera nti no atandise nga foot soldier Chameleon die hard ekibe nabyo ebyo then n'ava ku stage n'afuuka omuyimbi naye n'acreatinga bya creating of course ndosinga obuuza ku yangu mulo yayinza okukubuulira Saha. Saha ate yali mubi era twebaza Katonda we bali Saha kumufuula muyimbi yali muyaye nga waddala bagamba Katonda tukwebaza Saha okubeera nga bavumbula ekitone kye wekiri n'abeera muyimbi. Saha yandibadde ebintu bisatu yandibadde either mu kkomera oba nga ali mu ttaka oba nga yafuuka Pablo Escobar nga wali wano taba kugenda mu direction yali mubi kakati mulo yali mubi kugambya ati Saha yali mubi buyakwatana ku ngato zaani ate kati Saha yanga mulo ate yatya Saha yamukunyumiza yanga mulo bena nabye yakolaawo mutanafuuka muyimbi bena Saha nga yementa era wendaba abantu abakyankalanya Saha essaawa zino bali mu they are awakening a sleeping giant. Okitegeera Kenzo tamanyi kyazanyirako naye Kenzo si mutere ate kati nga bagenda mu kikonde bakuba Kenzo bali bamusse Lahira buli munsi ki balondera ebintu bya federation obukulembeze Saha yakuba Kenzo Katonda amutte Kenzo nga ube ekikondi ngombe yakuba Kasuku wano nga tezaali ntono Kasuku nawe ekidomola pipa ngundisiza Saha mubi Saha agenda mu lutalo olw'okubeera lulimu ne Palaso nawe olumbira Palaso oba waddala Saha ya sagala byogera nedda byogere abantu babiwulire yensonga lwaki oli wanda Saha nina entalo z'emmanyi zaalwanye nga ziringa mukaga n'abayimbi olutalo olwa Palaso waliwo kaseera ku Chameleon wenkunyonyodde biki balimu ne Palaso awo Palaso ng'ayisaamu Kamiiri Saha n'ayimirira nabyo atojja kuvuma baaba waffe otandika okyovuma baaba ngulunga te Saha ate muganda wa Chameleon singa Palaso okubeera muganda wa Chameleon okitegeera n'amuyimiriramu akasajja kabeeranga ku mwalo ka Saha ako abagira bino ebiguwa ebyo weebitu kalina amaanyi mukono wa Saha ogula mutono bwe guti ne bino si bya bunene saka Kasuku yabisinga amaanyi bajjenki kituufu si bya mibiri tekiniki sengembazi yewaata nenga kasike no kasike kalina amaanyi mukono ka Saha ako ate kalina bidi omutima gw'okagulina tekatya era nali nesunzo olutalo olwa kankwatiremu ku musajja w'ekiwaatu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngo subscribinga likinga ate obeere ngo sharinga kwa mawulire agesika eno channel ereeta abantu abali mu ensi ab'obuvunaanyizibwa ne baba nga boogera ku nsonga ezitambudde mu ggwanga Uganda. Today tuli ne Frank Ntambi when Balkeza the juggernaut, definitely the youngest professor, yes, the renegade, the encyclopedia. Buli omu gwalinza okwogera ku nsonga ezabaddewo jukira nakeddeyo bagambye kutaano wabaddewo nga kyesaagala waliwo ebintu bitwabira ku TV. I know wata kichoba ogenda okugamba abantu nina banalist abakola ekintu kino nina bemmanyi balinga basatu singenda bogera njaba gamba off camera bannyonnyola ebivulu engeri gye byabadde naye nga babadde waka ogamba bakikola baki sometimes wabeera nga talina bantu bamu feedinga information kitegeeza akuwa fiction akuwa kikyamu yes naye nga ebyaddala nze ekintwala mu bivulu sometimes
even the risks involved kwe kuba yati nosobola okuba abantu ekintu ekituufu ekyabadde kati jonna keddeyo so ngenda kuwa ngenda simanyi oba n'ogitamu mirundi ebiri oba onookola ki ina information muyitirivu nnyo kushoya jjo eno shege nabamu ebitundu bibiri basebo ne banyabo ate byonna bigenda bba byokya byabadde ku show ya King Saha tugenda kubeera tukola commentary tukola analysis tukola buli kimu kyonna ebirungi n'ebibi ebyo Frank Ntambi gemanya Megatron Media gwe mukutu Ntambi oli waddala nina musajja wange angambye ninze Ntambi ye layira amazima akatonda mu ggulu angambye ninze Ntambi nina ne comment awo zendaba mu comment section mayo botero ziwuliriza ngwane Ntambi obedda gwe ninze ne ngamba nga twakufuna ekitansomesa comments ezo sometimes when emintu betogera binyiza abantu bisanyusa tebinyiza ukitegera kati oyinza fa obongo buno binengeri gye bukolamu toyinza okugenderera kubikuvumu babiki ayino luzinga ekinene tusenga osigala ntu okola research chona bikina bikinga tofa nnyo ku ebyo osigala oli mu line kati nze newala nnyo okusoma obubako obwo kozi ngolaze mu inbox niwaba nvumye manya ne kati comment says olumu sagala nnyo ekitegeera I think usoma ko cause ndaba omanyizo omuntu we muleta kasongamba zili positive ne mulimu olumu kali mulimu shozo okolanga nkambwe ngashoje nakola last week nyankambwe ningamba kanjogere kindi ku mutima kiveo sijja kusoma kintu kyonna kyonna kya muntu mulala nentowolokoka so ogenda okukoma with the following nakati omusajja mwaddawo twasinkanye jjo nakola ati yewe yongenda okubuulira abadde mu show kale soko obuze ku bantu azena tutandike show ananga bali ku Megatron nyongera kuddamu kubabuuzaako omukutu guno nja kulabikirangako once a week sometimes ebintu byetwogera binzo banga biwanvu munga kijja kwetagisa show mukulu okuteekayo ebitundu bibiri okitegeera kuba nze mba n'ebintu bingi nnyo ebyaddala nenga Megatron gwe mukutu mbabuuzaako munyambe basebo ne banyabo mpisewo bakama bange bali aba basatu asooka amwita munno watch gwe mukutu gwokakwa gosobola okusanga bavijezi ba Uganda bonna nga bali okwo munno watch isoko ogifune ku simu yo kyekisinga obukulu ku simu on your mobile ebeereko oba oyina iOS oba Android downloading signing in nyangu nyosobola kukozesa Gmail yo logins ezo password ne email address okitegeera oba osobola kukozesa email address yo then no formulating a password empya then no malo kubiteekamu it is a kugamba interface ogenda ku prompting amangu tebuzaabuza then ngogenda ku movies page ya movies ebeera ka weziri no genda mu movie mujoyagala ne bagamba mukulu soko kasule kasente kan muno watch app ojije kati bana balina Android bajija ku Google Play Store abalina iOS bajija ku Apple Store then abalina smart TVs ku App Store kweri then nabala musolo genda ku www.munnowatch.com kati wano wenjagala okumanya bwamalo jije wali ku fabako Android Google Play Store amazoji ojijjayo atandikira mu signing in na signing ateka mu email ye ne password ngemutwala kugundi eddako guba gwa interface ya muno wachina wefana na films biki filmu zonna ne bavijja abenjawo Junior Jingo Emmy Ulio Sami Tom Maka Hebeki bona ejo mitwale 3 gwe mwezi olaba filmu zonna tosasula mwezi gumu wa mwezi mukagwa mwezi mwenda gwamanya then esasula mobile money weri mpesa weri bya visa ku ebiri byonna kyoyagala kyokozesa osobola kubeera ng'oli bweri bw'eggwanga n'ogamba sagala kosa kadi yange akozesa mobile money bakamukwire muganda wange ali Uganda yabantirako sente something like that okitegera kyanguwa so batujjako bino ebya CD mbadde kantere ku flash ebyo ate kansindikire mulembe gudduka movie efuluma leero bagiteera ebulembe gudduka kati ate ogende mu town ate motoka boda ate kone mbogenda ku Namaganda sima ate ogenda kufuna CD ogenda kugifulumya ogenda kugigula kiteka mulinga ate mulimu Mariachi nego odde balakola movie so ngabakwadde kawani so banafa muno watch beewo abokubiri n'abaganda bange muna ba travelinga mugende ku mutimba gwa baguyita www.ticketkibanda.com omukutu ogukola gutya esaba zino ngoyagala kubeera ngo travelinga ogenda ku mukutu ogwo gukuleetera ebisale ebyenjawulo kati for example njagala genda South Africa nga namukasa watero gendayo ogenda ku mukutu ogwo n'oteeka mu ntimba Ntebe ngenda South Africa gwo ne gufilteringa ne gukuleetera options nga mutwalo gyoyagala gyokozesa oyagala gendera mu nnyonyi ki oba ogendera mu eno sente zibeera bwezi oyagala kumala banga tono sente zibeera bwezi kugamba buli kimu kyonna buli option yonna baba bagirina kati bo bakuleetera
wonna wolinga n'omanya nti towetaga genda ku gundi bw'ate nsazise tiketi simuyo okitegeera balina options nga mutwalo fastest gundi oyagala njala kutuuka mangu sagala kulinda abagamba ennyonyi bwete egenda kubeera nga yekutwala ogenda kumala mu bbanga essaawa bweziti okusalawo okwo kuli mu ngalo zo kusalawo okwo nti eno okozesa eno wadde ya layisi egenda kumala ebbanga bwete mu kkubo egenda kukola stops bweziti okitegeera n'osalawo kubeera kusalawo okwo ate nga ssente zibeera ntono so mugende ku mutimbagano ogwo www.ticketkibanda.com oba si kyekyo mwagala assistance yonna yonna ku essimu eno babire nga bakuyamba namwe abalina travel agency companies era still kino kibakwatako n'obeera oli muntu kati emirimu gyabula osobola okwetandikirawo ekintu okola mobile gundi wezi mobile money abamobile money nga webali ne wano osobola okutuula awo kakiosikiko n'ogira ng'osazisa banno abagala okutambula nabasazisa tickets ng'akozesa ticket kibanda kyangu nnyo so ng'oyagala okumanya ebisingawo bambi kuba ennamba y'essimu eno bakubeere nga bakuyamba nalamu abatravelinga bali mu nsi ez'enjawulo n'obeera oli wano mu ggwanga Uganda ng'oteeka kutambula kuba ku namba 0702 0702 65 65 40 84 kinana munya jidde mugumu eri 0702 tugambye 0702 65 65 40 84 kinana munya bana isente zala ziri once yeyo ticket what ticket kibanda nomukutu gwawe www.ticketkibanda.com gende mwesawa zimulabe kosa nyo PC wale ne ku device ku simu kibe obero kifuna abasembere ddala in fact namwe abebivula bateeke ebivu osobola kutako event yo abantu ticket ne bazigula ku ticket kibanda nalaba aba mobile money kozo maye fetu abade mu ticket ngawo ngate babatawanya butawanya ana sura sente zange sibanda sobiki babatawanya butawanya singa bagenda ku ticket kibanda kiba kigula jabuzi ne musikaninga gundi ayingira kadi wakibanda tebakwesa ticket bagundi kadi kusena shezo zibeera we singa bakola we batyo banafa basembereyo ddala beba Solange syrup Solange women syrup eddagala lino lidagala eryakakasidwa National Drug Authority erigenda okubeera nga liyamba ku bakyala abayita mu nsonga bambi nga mufuna pains ezo obulumi obwo bane buli mukyala bumukuba bulala nnyo bambi abadabamu bannaffe banyinaffe baguma ne batubeera nga batukyatukolera eggwanga because productivity esinga mu bakyala be bannakazadde b'eggwanga be bakola emirimu egy'enjawulo gyekokalukana ali ewaka alina okoza engoye kwegamba ensonga nga zikuyisa bubi bingi waliwo abakambuwala ebyo byonna okozesa Solange women syrup ng'omusanze mu pharmacies supermarkets ne drug shops ebyaddala obulumi obeera ofuma bufume tulabe kubeera ng'obufuna ng'oli mu nsonga so n'obeera oli mwami osobola okugulira mukyalawo okitegeera so eno message si abakyala bokka nammwe abaami oba olina mukyalawo olina muwalawo olina mwannyoko olina kakizibweko bambi beera ng'okagulira obeera ng'obagulira Solange women syrup nammwe abali ebweru w'eggwanga mumusange mu outlets pharmacy mwekali mu pharmacies of force mu Uganda mwekali mu supermarkets mwabali ebweru w'eggwanga ewatuukirwa ebintu bya bannayuganda byonna mumanyiyo nti wano bayita amatooka balayita ki kati ne Solange mbeere nga mbabuuza kuba tumutaddeyo abasinga wonna abamu no bali bawuza wenyoko kooko simanya ate antereza kati Solange yazze kuba ye yakakasibwa bulungi nnyo nti akola that is Frank Ntambi for you tugenda beera nga tutandika mu butongole show ng'otandika okugigoberera saawa mmeka show ntandika okugigoberera weeks emyezi mukaaga emabega tewagudde mungwe era mbadde omu kubasaale mugezaako okuba nga tugipromotinga nze omu kwabo kuba mbadde nkola mu press conference ez'enjawulo olw'ensonga King Saha mukwano gwange nnyo musajjawo kizibu nnyo okumala wiiki nga tetwogedde ku ssimu then kizibu nnyo okumala emyezi 3 nga sigenzeko nakawuka oba y'okujja ekyanja naye bantu batono nnyo abakimanyi tubamu n'emikwano bwe gityo ng'etojja kulaba nnyo video lezo na bifaananyi naye nga y'oyo King Saha nti yantegeezaako ku nteekateeka ya sheeyo of course kivira ddala ku sheeyo asembayo eyafrikana yali ku afrikana era sheeyo because Saha yafunamuko ku buzibu mujjukira bwe yalwala twali tugendera ku cricket oval ne bitaataagana mu kkaawo ojjukira n'alwala abasawo ne bamugamba tosobola kubanga oyimba bikoze ebityayo eddoboozi lino ddowummuza bingi ebyali awo agenda okukomawo nga tulina oteeka sheeyo tulina kuki ku afrikana netugamba Saha ne afrikana nga ntono tugende mu oval nagaa Ntambi neddala kasooke ku afrikana ekanteeketekera abantu bange wano ebyaddala abantu babagoba era akavuyo kwali kangi abantu abali mu VIP babagoba Saha n'atuwa sheeyo then last year
yalina okutegeka in fact yalina kutegekanga mu November awo naye tugenda okulaba ku schedule bakuliko abayimbi abaslatinze shows zaabwe awo nga kiyinza olabikanga ayiikiriza ate nga basinga bannafu kirina kuyiikiriza munnafu ajja ridingira ku sympathy bambi esa ayina otuma mubi kale n'ateeka ku munne ekivulu ye teyabyagadde nga tagala wabeewo kyekwasibwa n'agamba katuteeke ki mu January nga 24 n'ateeka mu 24 January in fact waliwo yali amwetaddeko ng'agateeka 24 ngandi mutaddeko n'akiwulira oya kati yatadde n'amaana nakyo n'ateekayo leero omutegedde owaleero naye waleero kinaaba kitya maziga talinayo bakulukulu banne ojja kumpita ku mmande wendi wano efujjo lyewakolera egundi eri erugogo leyinza okolera wano eri navuga gogolo liri efujjo gwewakola gravity omutujju ono omwana kikeni n'akola ewa bigayi naye yabikola kyeyekola ng'ali emabega bwadde kati gwewakwata vidiyo nakulaba nga weevuga eggaali Ntambi ofaaki kolera bantu ne bannoonya bali bagala kukuba tubakola nsobi kyo reporting nga kyekyali mkyakaze yabicreate nga AI kubanze nali mpa mawulire matuufu so musajja waffe nateekayo show eyabaddeyo yesterday but era still before mu nteekateeka mwennyini ojjukira olunaku gundi lwagenda downtown lwali lwali lwakusatu kubanga lwakubiri NTV ngendayo olwokuna ndoza wali lwakubiri agenda wakisekka abateekawo embeera agende wakisekka embeera gye yagendamu show ya King Saha ebyaddala njagala nkiro nkibabuulire ebadde gye bayita protest concert show ey'okulaga obulumi show ey'okubalaga nti bannange naffe gye tuli show ey'okulaga abasajja bali basibira mu bbwa yokutona temunja tugambayo kintu na kimu okitegedde gye bayita nga olaba akalulu ka Semakadde yakawangula it was a protest vote ndibaga katuwe maviiri abanginge tables olw'ensonga Mr. Kiryoba Kiwanuka asusse Kiryoba Kiwanuka n'ateeka mu ssente zo n'ateekawo badi bonna basajja abo bagagga olaba wano kugundi wano ekkololo wano ekiri ebizimbe bye bayina keke ogiraba basajja bayina ssente kakati akalulu ako nti omusajja yakola buli kimu kyonna ne bakamukuba wadde se yali yeesimbyewo naye yasponsoringa bikoze bingi somanyi g'abantu galimanyi g'abantu kakati mubeeramu obululu obumu nogamba this is a protest vote tugenda kulonda Ntambi bamwagala batakwaki temwagala kati ne concert eno it has been a protest concert naddala ku side ey'abantu people power versus the state okitegeera kyobola abantu wagenda ewakisekka yagendayo nga yagenzeyo nga n'abamulinze basinkinga ekintu kyekimu ojjukira ng'ayogera bw'ati kimu ku kimu ng'abantu webalo bali nga webaddamu okitegeera kugamba si bye bino nti omuyimbi atuguddeko bugazze tujjamu tiketi ng'abayimbi bwe bagendayo kikuyisa mubuyisa bivulu tobalabanga begayirira n'abantu kino Saha agenda okgenda eri nga ne balya bamulinze nga muzira kakye bayita protest tujja kubeerayo oba baagala oba tebaagala kira muntu kira nani kati ku lwokuna tutuuka ekiseera twali tuli mu ssaawa kuba ntuuka ku NTV nayinako shock the beat bampisa nakulaba ssaawa zituuka ya saa 10 ssaawa ziwera 10 kitundu nga tugenda wibudde kasa tugende ku set ndi awo ndi mu kuyisayisa mu notice zange ne bankubira essimu ne bangamba Ntambi ekiri ku ground abasajja baagala kulemesa show yaffe olina kyogerako so mukugiremesa batandikira ddala eno ku lunaku lwakubiri ng'ageze wakiseka awo ne wakiseka jjukira bayiwayo amagye ne baagala okugira emmotoka ne baagala okukola ki red top ne bajja obiraba byonna nga struggle y'abantu parts bill state and the people power so kati Saha yali alwana na state Saha sako n'abantu ne state kati ku lunaku olw'okunanze nkubulira nkubibwa essimu naye nga yaginkubira ali musajja wa amaanyi nnyo mu ggwanga lino nga naye kyokka ekyewunyisa ate ng'ali ku ttiimu ya King Saha kyokka ate ng'ali mu state nebagenda Ntambi show omwana ono tegenda kubayo baagala kugiremesa okitegedde era nange we natuuka oli ku NTV nagamba aba NTV mba mwagala tweyongereyo ne twateesezza nsooka kuyisaawo kino nsooka kulwanirira bagamba njagala eddakiika 10 muzimpe bo baali bawa nsonga kyawo
aba police aba security organs cause chemmanyi waline musajja wo yaliyo press conference yasooka ono omwogezi luko wesigiri kuba wabaja ali bwato kiba kikakasiddwa nti show kuba yayogera naga naga omusajja atukiriza buli kintu A to Z. Yes kakati obuzibu bwava wate kuba ndalaba musajja wange Denon mukubire essimu olunjagala omusaba pass angamba muganda wange Megaton soko kyendiko kirala nze nange yankubira sakubira na King Saha simu ne kuba pressure oboji manyi I know okitegedde sakubira ku Denon sakubira kwani ne nkubira abalo okuverifyinga kuba TV gye ndiko yesinga mu gwanga nga tugenda mu mawulire ga sawe maka wongezi nga abantu bali oko million nga 5 awo tewali agizanyirako awo tewali abasajja bambuza ben TV okakasa kyogenda okwogera tutuletera obuzibu notwa misinformation nimbagamba kambateke ku loud tuli mu production kadeke ku loud nkubira abantu aba basatu nimbabuuza ekiri ku ground byaddala nga security organs zizze bagambye aba stage mulekerawo muzingeeko bagambye aba light bagambye abachi bagambye ne basibe jeje ne bamugamba lekerawo don't assemble anything abantu abali bayinga gate muyingira n'abafuluma ne baba holding room obuzibu obulyawo remember nti stage ezimbibwa omuyimbi najja nayisamu nawo kimanyi kikisa yisizaabo gondi sasa bade sasa nawe yakoze sound check yalina gikola kiro so they sabotaged okitegeera boche bayise ebakise kimuli mu futi with police we've halting kitegeeza nti banasazaamu ne bayimiriza enteekateeka ogenda maaso until further notice naye nga kyonna bagenda okukikola one nga kiva ku ekyali wakiseka downtown okitegedde kesa yasoose okola ekyo mbuuza bubuuza yasoose si yasoose kati lwaki ebadde bamuteeka ku mbeere kati kati ngenda kubuulira kati kiyingiramu the political dynamics ebyobufuzi ebiri highly sophisticated kuva wali waggulu ku ntebe enkulu amasimu agavuga offices awo akoletakola okitegeera but security organ agencies eziri wano nga zaagala okulaga abakulu nti tukola we can do something we can sabotage it we can frustrate him bo bali bagala kulaga mukulu nti tukola we can make him vulnerable we can make him come on his knees down era kyebali bageza kukola so munteekateekezo holding ekivulu kya King Saha message yali emu nganze muli nkimanyi they are going to okay it naye nga baagala omusajja amuteeke mu situation agonde kubanga wana abadde avuga kaweweevu takwatwako azagenze wakiseka avuddeyo agenda ku byonna nga bagamba ono singa tumuleka ajja kumera ayinza ofuuka ekizibu tumulageko nti tusobola okukolawo ekintu so kiwalaba ku lwokuna nga mu frustratinga tuyingira ssaawa 3 tuyingira ssaawa 4 omwogezi wa Kampala omwogezi wa police yekituma yani oyo omwami n'ayogera ng'akakasa ate omanyi siri tekiniko bulungi mubi nga naye tamanyi kyayogera anti kyekindowooza kyogambye babaavu babiyingidde muddamu abatono temwogera naye nga ate poliisi olina okukola statement omusajja baamuteeka katwayogere nga tabimanyi ne byayogera kubanga omusajja buli kimu yali akituukiriza kyonna kati nsonga ki gyogenda okuwa ekiti kyegamba nti kasoola baluuko wali n'ayimirira naye ekivulu kyammwe kati ensonga ze baawa nti abantu bayinza okubeera abangi omulimu gwa poliisi ya Uganda kuuma bannayuganda n'ebintu byabwe that's why we are paying them our money tebakyali ku keep land order bachusa you have to keep law and order you have to keep Ugandans and their property regardless of the numbers because we've seen pastors abayina emitwalo mukago 8 ngaba wa protection awo cricket ovo wabantu ekinene nnyo emitwalo 283 sebitono we ujejo awantu wagwe emitwalo 6 atajiwera seriously nedda awantu wanene atajiwera walyawo naye mu church eziwa ne Nambole abasajja batwala abantu emitwalo 810 ba pastor bamanyi olo pastor ali wano kubbiri kakandi akola procession nga abantu bayitirivu nnyo nenga balese battalion z'amagezi mukuume why not for King Saha nengudo bazigala sebo okitegedde kati nina lumu lwenzijjo yagala nga nzijjo kukola wali olabawo ku gundi we bazimba first pharmacy wano chenech nga bagadde tewali akkirira nange waliwo nalimva mu bbaala nga nvuga nzije ntuke nga bagadde amakubo nga tulina kuyita eri kaleerwe okitegedde ate okkirire nga tokuba wano we omaloge bannange oninga bo pastor tebagambwako bo tebagambwako nakati bana abayimbi abasanyusa abantu King Saha
abantu baba bagenda okuwa emirimu ku concert yeeyo babadde baweranduza abantu 8 abantu abalide ku King Saha yes abayitirivu obo kitegeera gemanyiga entertainment it is a potential job creating gun eri abo abantu babera nga bafuna emirimu so nibagezaako kwagala sabotage nga akasajja bakaleetere amavivi gano afukamire awanike chovala statements that is contradicting policing egamba we faulted inzo obutabeerayo King Saha ngagamba ejja kubeerayo enchamu je sawa 3 ebyo byogera bero nambisamba obo kitegeera yes embeera y'obunkenke ebyaddala akasajja kaagano kuka wansi ku mavivi wanje kaganyi Saha yaganyi kati nga mu byebagala ebirala bagala wabeera sama vivi gano bamuterewo conditions for the show jukira nga bamanyi King Saha ayimba revolutionary songs ze agenda kuzimba ku freestyle za rumbi nabagamba tutukiriza okukola show bino nebino tubikola kito bikola the pros and cons so babadde bagala kumuteka mu engagement so they were creating rules of engagement paths to the rules of engagement for King Saha yaganye nga bamutaddeko embeera Kasaha ebyaddala kaganye okukulokuna ekironze za kubuulira omukulu nakuba essimu mutuuse wa kyaganye awalidde omukulu yennyini waliwo omukulu owokubiri oli atuula eri ate nga Cesar kati oli atuula eri beinako Cesar ne mutabani nga beinako ani kakati akakali awo abamu bagamba bano batuzannyirako nedda akakukuje kali ebyaddala naye omukyala y'omumanyi naye byalulala so akakukuko wekali katono naye ng'agamba sijja mugambe ng'ali ekiba kibe mugambe mutabani naye kati waki yabadde amuteekako embeera eyo kati ebufuzi bizze olwo kadi zino vaayo era kino njagala okiwulirize bulungi saawa ziwera 3 ez'okumakya kubanga tutuuka wano saawa zaali 3 ez'ekiro obwesimu Saha nangamba mujje tusule wano mwali mugenda sulawo kati nze ne ngamba Ntambi waabwe batuyolera awo Saha ono niye Ntambi tebiri ku minzaani nze ndi musajja munaku akajja obunaku kemanya kala kamba jansi eribuka nanzige erinzige nemugaa Saha kanzije olwo omudduseeko nzijako essimu ovudde mu musajjawo nemuvaamu nenga sigenda kusulaawo emboka ejja ku Saha 8 bankwate ate babakuba kati Saha yasulawo n'abayimbi abamu kubajjukira byajja ekireera ye n'agenda kuba Saha wasajja atiibwa ate w'amaanyi baali bamaze okugalira abana bafume zaabwe Saha we yajja n'agamba muguleewo baggulawo n'ayingira kigambo bugambo bakatya kaddala kati kumakya kasajja nekakomawo ne kwogera statement zona ngenda okulaba nga poliisi etowolokosa eyisizza ekipapula ekivulu maaso akasajja nibakubira omukulu essimu niwe bukeeredde kaganye ate katugambye singa tuddamu kagamba ekigambo n'ekimu kagenda kutaakaka omwana Saha omukulu agamba you know we don't want to poke that young man. He's problematic, but we shall see in the course of the show. we shall handle him. Olongo mutegesa ali mu mbeera ki bambi. Mutegesa yenge tegetegeza amufumbe dda musajja wa. Bwagenda mutoyi wako bwagenda mutoyi wako mawo. Ende kosati ya soso tegeka. Musajja wange. Under the management. The Umoja management. Okitegeera. Musajja tuwenga tamanchi genda maaso. Saha nga yeri nga kasajja kanyivu katwakidde katugamba bageze bagisaze ekiba kibe kati mbadde kunyumiza saawa ziwera 3 Saha namukubira essimu nata kwa town uzanga ali busy ngendo kera ku status ye ngataddeyo diru ya Eddy Kenzo yise ati kati gwe nkunyumiza ebintu bino ogamba Ntambi obuntu obijjawa zino Saha mmeka zino bidi za kumacha diru ya Eddy Kenzo onani Kenzo Franka, I pose a question. Yes. Kenzo yabadde mukulu yabadde alwanyisa King Saha. According to that status. Ekibuuzo kya kubuuza King Saha. Nedda according to the status. Cause basinga wadde tebakimanyi era Megatron era omutwe ogugendako gwawedde dda. Kubanze mbadde simanyi. Bantu balage bayinza okugamba tuli mu muzannyo. Ogenda kibalaga wano. Twandibalaze.
oja gisaayo engera gisaayo ya doza mukiraba status ya King Saha yakirayo sawa 2 kikameka anamuka ngagamba deal ya Kenzo yise kisoboka according to you kisobokera ddala lwaki bana ababiri bawade balina akakuku wadde muri mu moment mu bakwatagana ne bayimba bonna nabugabo ojijjukira naye akakuku kabaddewo n'ekyokubiri bali ku sides zanjawulo ez'ebyobufuzi Eddy Kenzo are representing a President Museveni mu art scene because he's the creative presidential advisor. He's the president of the federation which was given to him by the president as a gift, which isn't even a federation, it's an association. But bakimuwa buwi ng'ekyo ekiddukiro mukunganyizeemu abayimbi abagenda tukolera mu campaign 2026 mwe mubirabira wano fitwabira badda 2023 nga bakagiteekawo and prophesize nga tuvuddeko katono ku line tuvuddeko wano federation eno gojiraba otandaba abasinga bagirwanyisa bulwanyisa tebagirwanisa yateekebwawo okulwanyisa artist industry egwe kati bano beerwanako tebagirwanyisa bwawula beerwanako was it that buli agwa mu buzibu ate ayita Eddy Kenzo yamba for example we have a case of Kemisera. Yes. Kemisera is fighting hard. Ngaita mu Kenzo nyamba Balaam nyamba. Ate nga olumu ebavaayo nga bakuba federation yene. Bafuna obuzibu ngate bagiddukiramu. Don't you think that abayimbi balina kwegatta ne batambula federation ya Kenzo? That is the essence why the federation was put. Yatekebwawo eberenga ye apex body. Oba the yeri waggulu ebibiina byonna ebitaba baki ebibiina by'abannabitone oba the association bayita mu Kenzo. So federation kitegeeza you are federating associations to have a governing body yes. of the federation. Yeah. Era wezibadde zona the federation nga Federation of Uganda Football Association FUFA. But it has statutory instruments ezigiteekebwawo by an act of parliament. Wejja amaanyi kati FUFA amaanyi gajja ku National Council of Sports yo yateeka and ekibiina kyenkomeredde. It is the absolute FUFA, but then federation is not an absolute governing body because kati eya Kenzo si parliament tell absolute because state ya take about take parliament bamuwa buwi. No, it is an association nga okugenda ku Sabino Gamba fe an association etwala bloggers. So nze Ntambi ndi waddembo kujibira mu butajibeeramu. Ne federation kivira ddala mu gundi waliwo gundi evira ddala mu parliament ne isa ne gamba mu kino ekibiina kye tuguddewo kinaaba kina regulating. Yes, the right word the regulatory governing body. Yeah. Naye nga bamala kuyisa eri and it is the absolute and it is mandatory. It is mandatory. So bibina byolaba bifuba Federation of Uganda Boxing Association oba uba waliwo cha basketball echo fuba waliwo uba Uganda Boxing Association waliwo FUFA okitegeera byonna they are statutory they have statutory instruments kyebasazeewo kyenkomeredde era mwena abazanya profession eyo mulina obbeera ng'olaba Uganda Law Society buli lawyer you have to be a member. Nibakuwa practicing license. Okitegeera. Kati no federation ya Eddy Kenzo it is not absolute. So oli waddembo kujibeeramu obutajibeeramu. Obutajibeeramu n'okola ebyo amateeka gaayo gakwata kuba members abo. Disinga palaso bagezaako okumuwa ban. Federation esobola okumuwa ban because asobola okugivaamu enkyala ganze ngenze kukolabira n'akola concerts zize. Bana abali obweyogomye. Tebamanyi kye balimu. Kati bide ebintu bisala ba professor Ntambi ne banyonyola aba nembi banyolide myaka 3 ojukira twakolanga shezo ojukira oyinawo wajjangu obawa episode ku episode very consistent oyinawo abaweera show show yali yaddala I presume I still have it here ne simu just steady nayagala ngende muyambeko ku bintu ya merchandising okitegeera eno kabambi yagudde ddala njamo nonyaka ebutabika tutandikire eyo anabaacha akujjukira so kunyonyola bade munatusonyiwa okulandaga ne tulina okutereeza anadda bino ebintu byonna munnange twagala tetuyitako buyisi twagala tunyonyola abantu that's why tutuula tetwagala buno ntate Frank Ntambi atadde press conference tegeko obukamera bwe mba nkufunye tunyonyola abantu bayige that's why you're different from others kati federation ne gwe baajiwa tamanyi kyalimu yalowooza bamuwa a governing body but bamuwa association era amateeka agali mu federation gakakata kwawo ba members bokka aba federation osalawo n'ovaamu nga Moses Matovu yavaamu nga Spice yavaamu nga Bitus yavaamu toyi amateeka go tegabakwatako kakati gwe bakiwa takimanyi yalowooza bamuwa FUFA nti ye magogo tobalaba nti basobola okwagala okumugamba kati osobola okustopinga show ngayo yabadde akoze ya King Saha ngawo gamba nti magogo asobola okugamba nagaba nayenze KCCA mipiira 3 bani yiyo mwalwana ewankulukuku by the way boyogera bwotyo
ojjukira gundi y'abayimbi Jeno Salewo yali abagoba yabagamba yagala okujja ewange mugende wani Eddy Kenzo esikezo omukulu ayandibwa omutuufu aliwa omukulu ku status okitegeera nenga Kenzo akakata kwabo members chovala baleke nyine wemusaba accountability agamba so kufuke member jobuze atenga mutuufu amaro kuteeka muli ngate mutuufu bikakata kuba members banani members amateeka because tebibafuga obo kitegedde chovala banchatuke ekiseera nga federation yanga erimu ba pro state musicians ngeno ba fefe busi bali kubyabwe bani bali kubyabwe ba sex bali kubyabwe tebaliyo katika nkuzeyo ku mulama gwe tuliko ekyo kinyonyonsa bulungi mukama wange bulungi nnyo naye nina nakalala kenjagala okubuuza mu gati tunadda wali yes King Saha anayakomya ddi entalo kuba olaba nti twamulaba nga baperforminga babiri tulowooza nti bino biwedde ono naye yali amuyita Emabega bwe busungu okukozesa n'ateekayo status eyo soko kidemu onabadde distraction soko kidemu kiri mbuuziza King Saha anakomya dde entalo n'abayimbi kuba I think ndowooza muyimbi kati asinga entalo bw'omulaba olutalo lwalina ne Kenzo kuba kati awo yalwongeddemu ne Kenzo alina ne Bebe waali Kamiri waali simanyi oba yamusonyiwa bali consignings nejja bana bakamiyoni babaddeyo ku show bemmanyi bakido kya Kamiri ajabireza yabeera buli waliwo n'abalala benalabe abayogedde nange jabireza ne ku was it on Monday yali ludda wa muzimu ku presses za media gundi zabaddemu n'agamba they reconcile seriously that's why Palaso came yes of course ate kati ebyo bi highly sophisticated waliwo akasale katu wakamiyoni ne Palaso nga tebakwatagana ojjukira Palaso yatukwatirako industry 2 naye yatukuba kamiliyoni nga akasajja naye yatukuba kati ebyo entalo z'abayimbi Buganda bange osanga nnyo kikyo okitegeera ne ab'Oluganda batuka ne bakola ki ne balwanagana ojjukira kamiliyoni ne Wizo unga Wizo bamufula punching bag radio ya Rwanda obo kitegeera kati ebyo byosoko obireke naye obuuze ekyentalo agenda zikomyawa ne bayimbi banne we are built differently Saha omulaba ayino banga yalina ebirubirirwa bye n'ebigendererwa bye ebibye byakkiririzaamu nga obyawukanako bujabbeera it will be a conflict ensi wetu ye wakulaba ng'owunga nga ganja kukomya omulayi whether oyagala oba toyagala whether naye werwanako and that is a conflict kozi yayina waalaga bwakulaba ng'owetabu ng'agamba tegundi terere nategeezeddwako nti bayise mu bayimbi babadde babiri ab'amaanyi nga beegasse ne security agencies ez'amaanyi abagezezza kwagala okukozesa okutaataganya show y'akasajja kati woteekayo wano Seras Eddy Kenzo oyo omuntu tuba tumutegedde owokubiri tugamba ow'ekiwato owokubiri gwe yabadde agambibwa oyo owokubiri era nalabye nga ba-agenti be nabalabyeko ejjo ba-agenti be owokubiri nga bazze mu shole nga bano bazze kukola ki embalaba nga bano baleese ki okitegeera tonzijaamu byange mwanattu kakati ondeka kakati ate owokusatu we byaganye byonna ye nagamba nze genda basindikira enkuba nagikugukamu nga sinafuuka promoter meeting yaliwo ku Lwokuna bayita abawanvu n'abantu buli bagamba meeting yatuula ebima byange byagikwala ode tambale menodi yabirekera gwe yabirekera nga buli omu agamba omusika nasikira ki ebintu binabwe bigabidi mu byegabanya n'omusika nga bagamba muzeeyi nga uli awanika omukono nze muzeeyi nsobola okukola kino nze muzeeyi nange bagata omusajja balemesa ekivulu ky'omusajja kati bakiteekayo yasemba yatudde ku Lwakutaano ku mata 12 kitundu nga bali ku musajja oli n'agamba nze wadde biganye ebyo nze kakati nina omulogo w'enkuba mbungaji gudi yajimbize emboozi musajja wange yangamba mbu ekiba ebusoga eyo bulumu waliyo embaga ebusoga eyo ddala maye abasoga abo balogo si byakusaaga omukolo gugenda mu maaso enkuba etonnya badde Emabega nga waliwo omukulu ali mu kituuka agireeta bubi nnyo baamala mukuba ne bamukuba enkuba n'ekya ebintu gyebiri bya ddala kati omusajja alina abagamba nze kati mubireke ngenda gireeta mubikwase nze kyagulanyi wammwe ngenda kawe enkuba kanjiwulira yasoose netukangamu awo kulwokuna lwennyini yasooka lagala nsooka embalagemu ku mitingi yasooka balagemu nti nsobola okuteekawo ekire ky'enkuba aga Katonda mu ggulu guno omwaka oguwedde bukyanga gwonna gutandika enkuba ezakatonnya olw'eggulu mu bitundu bya East Africa
teziwera nkuba 8 kituufu naye nagyewuunya enkuba yakwata ekire ku ssaawa zaali 11 ng'ali mu Balaga bali mu meeting so okukolawo ekire twalina national puzzle eno gye twateekayo luno enkuba yatonnya ne ŋŋamba enkuba kyetukoze kumba omusajja aleeta yabalagako awo sampu ya meeting eyo kati ku matala kati ebyaddala kati ngenda gireeta mumpe 13,000 za Uganda ebikwanso 2 ngenda nakufunayo omusajja tewambala silipa bwina envunza mu bigere yabimuleetera n'agenda awo olaba cricket oval giraba kati kikomawo ku Jinja Road olwo kizimbe ekiri awo nga kava ku Uganda House awo nga kava ku Uganda House ku mukono guno ogwa left nga kava ku Uganda House akasajja ne bakamuleetera nkalinnya waggulu we kati nikajja tabiwe yogeza nekakola ekire waggulu nekasenika ebinnyo kalina amalibu tugenda okulaba eki ssaawa 5 kikutte ez'okumakya ekitaba kibadde kirudde okubaawo essimu ne mugamba Saha ebyuma byange ebyendaze nti waliwo promota ge bayiseemu akuleetera enkuba Saha n'agamba Ntambi ebyo nabitegedde dda naye nange ndi muzzukulu w'abamweyana nga naye yayise ddawo wowe ani gwe yayiseemu Saha yalina akasajja ke yayise kabeereyo ziti masuulita ezituwa akasajja kali awo kalina enkyakya nawo kalina amalibu eddogo lino wanana kalina amannyo 3 mu kamwa abiri gali eno nerino liro liraka naye nako n'akaleeta kati olaba oseka oseka zene mukubuulira ituuka olengera wano ku bagiyita bati opposite oval Forest Mall olaba ekyo kijimu ekiri awo ene wali kikyalina tawuni kalaba jimu eri awo akasajja ka Saha nako ne tukakwata ne bakakwata bulungi ne bakambusa amadaala nkajjamu empale nako ne kakunama ne kagiragako nga ekyabadde awo tulungalo wabadde bw'amaanyi kweraga maanyi ga nkuba era ebaddala akasajja ne kabasinza amaanyi wekanyampa osajja Balaam nagaba banna ekibala Saha yagenza okujja oyisaamu nga enkuba bajja kutte mose eddogo liri mu industry ebyaddala bakusindikira enkuba bakusindikiro bane bingi okitegeera ng'emitima emibi mingi mu industry kaakati mwana wattu shonga ekolaki ng'etandika natuuseemu ssaawa nga 6:7 wewatyo etutandika Ntambi nga tumaliriza enteekateeka zino ez'okulemesa ekivulu kuba mbadde saagala kusooka kutwala wali mu kivulu awo tugenda kuteekateeka babadde wakulu nnyo abantu bategeere ku byengenda okwogera mu kitundu ekyokubiri ebya show ebyagenza obubi ng'ebimu biri part of this yes so nga tumaliriza ekivulu kino nga tetunnagenda munda bigambo ki byagala okubeera nti osembyayo nabyo kiri kimu ba bibiri tulina yigira ki mu bintu bino abantu abalemesa bannaabwe entalo zino cause what could be the reward ekivulu kya Saha nga kiganya okubeerayo bamanyi abantu bameka badde bafiiriza abantu badde bamaze okwa emidaala gyabwe abantu abakola tiketi nanyini kivulu badde tebakimanyi so njagala owumbewumbe ensonga ekisookera ddala enensi gye tulimu ya buli kimu kyakulwanira okitegeera buli kimu kyakulwanira tewali kintu kyakumukeeka so obeera ng'ovuddeyo gy'ovudde nga olwana okubeerako weyagala okutuuka olina okukimanya nti waliwo engwala ezigenda okujja wakati awo abagenda okukuba ogwe naye wobeera ogudde osobola okusitukawo n'oyogera ng'ogenda oba ogenda kutuddeyo ewaka ng'ogenda mu maaso so Saha I think ebbanga lyamaze mu music industry he has seen it all, he has done it. Saha yali foot soja wa Chameleon ngali ku gaali okutandikira ddala nga bajjabireza urayira muga Katonda nenga alina talent okitegeera then neyezuula nti asobola okubeera Kameli se yamuzuula ikyali of course talent ebeera inborn oba okitegeera naye ngamba nti ovanga ku muntu nga atandikidde kubeera nti no atandisenga foot soldier Chameleon die hard kibe nabyo ebyo then naava ku stage nafuuka omuyimbi then creating bya creating of course ndosinga obuuza ku yangu mulo yayinza okubuulira Saha ate yali mubi era twebaza Katonda we bali Saha kumufuula muyimbi yali muyaye nga waddala bagamba Katonda tukwebaza Saha okubeera nga bavumbula ekitone kye wekiri n'abeera muyimbi
Saha byandibadde ebintu bisatu. Yandibadde either mukomera obanga ali mu ttaka obanga yafuuka Pablo Escobar nga wali wano. Taba kugenda mu direction yali mubi. Kakati yali mubi. Kugambye ate Saha yali mubi. Buyakwatana ku ngato zaani. Aleka Saha yanga mula ate yatya Saha yamukunyumiza. Yanga mule bena nabi yakolaawo mutanafuuka muyimbi. Bena Saha nga imenta. Era wendaba abantu abacyankalanya Saha essaawa zino. They are awakening the sleeping giant. Okitegi Kenzo tamanyi kyazanyirako. Neno ne Kenzo si mutere. Ate kati nga bagenda mu kikonde bakuba Kenzo bali bamusse. Lahira. Uli munsi ki balondera ebintu bya federation obukulembeze. Saye kuba Kenzo katona amutte. Kenzo nga ube kikonde ngombe yakuba kasuku wano ngate zali ntono. Kasuku nawe kidomola. Pipa ngundi isiza Saha mubi Saha agenda mu lutalo olwokubira lulimu ne Palaso nawo olumbira Palaso ba waddala Saha ya sagala byogera nedda byogere bantu babiwulire yensonga lwaki oli wanda Saha nine entalo z'emmanyi zaalwanye nga ziringa mukaga n'abayimbi olutalo lwa Palaso waliwo kaseera ku kamiliyoni wenkunyonyodde biti lulimu ne Palaso awo Palaso nga ayisaamu kamiri Saha n'ayimbira naga tojja kuvuma baba waffe otandika otovuma baba Ulunga tesa ate muganda wa Kamiliyoni singa Palaso kwera muganda wa Kamiliyoni. Okitege namuyimiriramu. Akasajja kabera ku mwaro kasaha abagira bino ebiguwe ebitu. Kaina amanyi mukono wa Saha ogula mutono weguti. Ne bino si byabo ne Kasuku yabisinga amanyi bajenke. Kituufu. Si ya mibiri. Tekniki. Sengembazi ye wata. Nenga kasike no kasike. Kaina amanyi mukono kasaha ako ate kalina BD. Omutima gwokagulina tekatya. Era nali nesunzo olutalo olwa kankwatizemu ku musajja w'ekiwaatu yali ajja kakuba omusajja nga akoze omukono bino si byakukola mikono singa Bonoka yasinga amaanyi akoze Bonoka omukono kirya shia naye obulafu bwaliko ne walaba kapa yezenga obwana bawunsa bwenkana buti bwa mitima bawunsa balina kye basobola kuba obwana kale bawunsa gwe nasemba y'okuba yali wa ono mu Pakistan gwe nakubirira Nairobi nga tugenze ku bine bya Interpol Championship yali munene bwati ate yali ne musula naye akakono katono nayo sura yali agize yagana nga tukuba pool table nakwata mu mipira ne mukuba ngobusungu yina bungi era zo omuntu anepankira ko motolo lyanga nabo agala kunzija mu kiri kye navaamu tambi ate ngoli wabulabe nnyo sagana kubalagako katono kye nali kati Saha era wenda abamwepangako Saha nseka ntuulaawo neseka era kabadde kanyize Saha alyanga Bruce Banner tuwanyiga afuka Green afuka Incredible Hulk ye Saha era Saha amukwata solo mukakanya yenze muganda wange lo tukakane tuli mu kiti babiri nze naye tata afe gun jaja afe Haile Selassie tuli mu lusalwa King Solomon tuli bazibu nnyo era Saha babera anyize ze muntu gwakubira essimu naga Ntambi nyige muganda wange mbeko kyenkola onunyiga nange nja nyige nsegenda tugenda gisanyaawo we are weapons of mass destruction atenga twagala mirembe nze ne Saha we are weapons of mass destruction mu sizes of entono kati yangambye Ntambi baba kusaza mu busaza sho sika tuli bengazi ne guno si kiso kya mbuzi kulekerera mubazi ne kitunulira go kuba bambi musajja wattu Kenzo ali bagenda ku mulumbayo jabade yekwese ajojora abantu afaaki afaaki bagenda kuba kawalata nga bakubye Saimo kawalata Saimo bamukubi nira kunyumiza mu kitundu ekyo bakubye Saimo kawalata lobe kubye kikalo ne yefula serious bakubye Saimo ngenda bikubulira mu kitundu ekyo ye wano King Saha yada temu don't awaken that sleeping giant that man is a beast ejjo nga kugali kuliko Palaso kuliko Mudura kuliko Mark the Urban kati babera bakoze the Avengers tiomu abera the Incredible Hulk nga Saha onabera Iron Man nga Palaso onabera Captain America nga Mark the Urban eno abera yo Robert Downey Jr. kugamba kiba kintabula kyabadde kati ngenda kubulira ekivulu kataba badde bakisazeemo ba Avengers ne begatta
nebatekawo embeera okay nga tutambula ne banaffe aba Victoria University basange bali ku Jinja Road bagamba nti no courses nyingi nnyo baziyina certificate courses za $55,000 buli course gyoyagala nga certificate gweyamaza senior 4 nga oyagala kwefuna certificate genda ku Victoria University ku $55,000 ate nga awo ndo tukwongerako ne course ya AI nobanga ekintu ofuna ddala ekintu abigweyamaza senior 6 wetaaga principal passes 2 ebuzo binatera okubeera nti bikomawo mu senior 6 genda obeere nga wewandiisa ku Victoria University matching tech ekusange nga weteeseteese bulungi nnyo courses zonna baziyina bayina gwayagala okusoma amateeka course bagiyina procurement course bagiyina business administration course bagiyina journalism and mass communication course bagiyina bwejasi genda bugezi wali ku Jinja Road obeere nga wewandiisa so bano tunoonyaako ku mutimbagano Victoria University naawe ugenda beera nga wewandiisa ddala mu ginyo ng'oyitaawo kwegamba Victoria University yaze kubeera nti buli kimu ekitereereza ddala bulungi Emabega gemanya badde ne Frank Ntambi tukomawo kitundu ekyokubiri tovaawo tukomawo